Mugamba mutya abagalwa balungi abeekuumira kusenga Faith 256 kansubire muli bulungi. Olunaku lwali tugenda kutunuulira ebintu bye tunyooma ng'ate bye bimu ku bintu ebitta omukwano. Ebiseera ebisinga bwe tubeera mu relationship oba bwe tubeera mu mukwano oba bwe tubeera mu bufumbo tulina ebintu bye tutwalanga just n'obitwala ekyo nakyo naye ate nga munnange ekyo ky'oyitanga ekyo nakyo kirinza okuba nga ku sayidi ya munno ku sayidi ya munno kye kimu ku ebyo ebintu by'atasobola kubeera ng'agumiikiriza nga ye alinzoga nti nze omukyala asobola okukola kino n'enkyenenya oba omusajja asobola okukola kino n'enkyenenya naye ate ekyo sikireka naye ate ng'olaba nga kitini nnyo so kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'omanyi omwagalwawo n'omutegeera kijja kwanguyira nnyo okwewala okukola ebintu ebimalawo omukwano gwammwe. Omuntu buli bw'atandika okubeera ng'awulira takyakufiiringa olw'ebyo bw'oba okola feelings bwe zifa aluzinga ne moral oba obwagazi obwandibadde bugamba nti omukwano gwaffe gufudde tukoze tutya okubeera nga tuguzza engulu owange ndaba ali bw'ati ne bw'ati. Ekisookera ddala obutassa birungo mu luyimba lwaffe olw'eggwanga oba mu kusikina. Abantu abamu mwakwata ensikina mu kisenge nti mumusikina bwe muti era nga bwe muti bwe mulisikina. Maama gw'olinga mbuzi nti bwe yakaaba luli bwe likaaba ne luli. Oli nkoko nti bw'ekokkolima kati bwe likokkolima ne luli. Ebintu ebitakyusa maloboozi bye bisolo naye ffe abantu tulina obusobozi obukyusa amaloboozi gaffe. So bwe wasikina ng'omusajja yakatulaba oba yakatandika okwegatta naawe ate si bw'oba osikina tolemera ku kintu kale nsagala muntu yeesiba ku kintu kimu olinga gwe baakwata ne bakuyigiriza nti ABCD paka ku Z kaakati buli lwe bakusimba omukira B kwegamba gwe n'obeera ku ekyo nabasomesa wano ebika by'ensikina biringanga 20 oba n'okusoba bingi naye gwe wasalawo okufunayo kimu kye baakutendeka oba senga ye yakikutendeka oba wakiwulira wa kwegamba otuuka omuntu ne bimubbowa n'abimanyiira n'atuuka nanga kati ate waliyo ekiriko era byebyo. So mweyigiriza okubeera nga mussa ebinnonnoggo okubeera nga mukyusaamu mu mbeera zammwe ez'omu kisenge. Ekyo ekintu kireetera omukwano okubeera nga kireetera omuntu okubeera nga yeetamwa okubeera nga oluusi yeegatta oba okubeera nga obwagazi bwe yandibadde nabwo okuloboozaako okubeera nga alowooza ngenda kuddayo waka mukyala wange ampeeko ng'akimanyi nti gwe byebyo okubeera nabukalu mu kisenge. Bannange nabagamba ekintu ky'okubeera omukalu tekyafekitinga musajja yekka naawe omukyala kikwafekitinga. Kirina engeri gye kinyigamu, kirina engeri gye kitamamu, kirina engeri gye kireetera omuntu okubeera nga awulira ebintu tebiggwa tebitambula bulungi. So abakyala nabagamba nti ffe tulina omukisa tusobola okwefaako ne tutereezaamuko titulinga basajja nti omusajja ng'alina ekizibu ky'akasobola okuba nti tekakola kizibu mukko kiba kizibu mukko nga gye nkomezza. Naye omukyala bw'oba nga olina embeera y'okubeera nga oli nabukalu ngera nawe weemanyi nti oli nabukalu gezesaako ku ddagala. Nabagamba abasenga batunda museereza nga si waakunywa oteekayo buteesi emmana n'eseerera. Oyo museereza mu luzungu gwe twandiise lubricant nti akuyambako okubeera nga oli lubricated wansi eyo oba ng'olina amazzi agaseereza omusajja nga togenda kumukolobola. Naye gwe omanyi omuntu bwe kimutta muudu bwe kimuleetera okuba nga yandibadde yeesunga wabula kati yeeraliikira kakati nzireyo bankolobole n'akatereera kaakati agenda kuddamu bankolobole. Obutafaayo ku buyonjo bwaffe n'akasomesa ku buyonjo. Ensonga y'obuyonjo nno nkulu kubanga yeetama. Ensonga y'obuyonjo yeetama. Kambawulire teri kintu kitta muudu nga kubeera na muntu n'ogenda omugyamu akapale nga yenna akapale kacaafu kawunya ali awo tategeerekeka omusajja n'aggyamu andapaati nga yonna ncaafu ayina omuza guva kuno gukoma eri olinza ogamba agenda gusiba mu paafu. Kiki kyo bannange obuyonjo kintu kikulu nnyo. Omusajja n'alyoka agaayuula enkwabwa bw'ati nga yonna ejjudde omuza nno gubeere nga muyonjo wabula nga gwonna guliko ebyoya ebya wayiti kukuta ebintu ebya wayiti awunya enkwawa. Mukwano obuyonjo mu mukwano kintu kikulu nnyo. Abantu abamu nno temwefiirayo mu mubiraba bulabi tofaayo n'omala ennaku nga tonaaba tofaayo naye gwe wandiwulidde otya okubeera ng'oyagala kulya mmere nnyo nti enjala ekuluma oli n'agenda kulejjulira emmere ku ssowaani enkyafu olinza okugirya ng'omutima gukutebenkedde. Ennyonta ebadde ekuluma yonna gy'otambudde gy'oyise naye n'otuuka ewantu
n'osaba amazzi g'okunywa mu butuufu ng'ogeetaaga. N'ayingira bulungi n'akuleetera ekikopo nga nawe ng'owuli oyagala kuzza balansi bwe bakireeteddemu amazzi. N'ennyonta ewonerawo. So bwe gubeera ate nze mbagamba nga kino era ndikibagamba nti buli bw'obeera n'omusajja oba n'omukyala ensonga z'obufumbo ne zibeera nga ziyuuga nga si ntebenkevu, eyo teri kintu kitambula kigenda kubaayo. Kasita obufumbo bwammwe bubeera nga ekisenge kyammwe kibeera nga kiyuuga, obufumbo tewaba, relationship tewaba. Kubanga byonna ebitereeza biveeyo nga tuzzeeko mpisa biki bitandikira eyo. Nze mbabuulira omusajja akwegomba nga yakakulaba yeegomba appearance yo. Teyeegomba buliri bwo, teyeegomba kitanda kyo. Bw'akusembeza empisa zo ne zitandika okumunyiikiza mu mmeeme ye n'atandika okusembereza ddala. Kati fayino kyekisenge, kyekiramula, kyekikamala byonna. Kyova olaba abasinga babe bakakolo munaatadda. N'ogamba yali era annoonya kunneebakako, olwamaze okunneebakako n'afuna ky'ayagala n'agenda. Maama. Ky'ogamba bali eri bye bakako ne badda bossi bantu, wabeerawo ensonga. Twogere ku kwonoona empewo. Waliwo abantu abalina omuze nga munyampanyampa oba nga muyisa omukka buli kaseera. Ate nga ggwe omanyi nti kiri nnomo. Bw'oba ng'oli ne munno ng'akimanyi, yakimanyira, ali fine nakyo, you are good to go. Naye waliwo abantu nga bali very uncomfortable nakyo. Nga bawulira kiri very disgusting oba kibeesittaza gye bali. Nga w'okikolera bw'oti, omutta mood. Kale akwetamwa. Alinza okubeera ng'akigumiikiriza nga takyogerako naye n'atuuka n'akwetamwa gw'ogenda kulaba ng'omuntu abadde akuba obusimu takyakuba asaza omuliro by'otategeera naye ng'ate n'ensonga oluusi agenda giggamba kati agambe ekintu onyampanyampa ofuuwafuuwa nga talina ngeri gy'abinnyonnyola n'akulekaawo oluusi mu bbanga nga takonnyonnyodde. Okwesiba ku kintu ekimu. Njogedde ku luyimba lw'eggwanga oba ku kusikina. Naye waliwo abantu abeesiba ku kasitayiro. Akasitayiro ako nakasomesa nako kubanga lwe yangamba senga mpulira nze omusajja ntami. Omusajja tayagala ate nga n'abakazi bwe mutu tayagala kukyusaamu. Ndaba omugamba naye tukyuseemu kano. Owa natuuka n'omuteera mu kinaakuka ne mugamba wuuyo laba. Nga manya oba anaatendewera nagamba naye tugezeeko. Ebyo by'abazungu, ebyo by'abazungu, ebyo bya kimalaaya, ebiki eby'ekimalaaya. Teri kintu kireetera kubeera nga kwezina kubbowa nga muntu kubeera nga walookingira mu kifo kimu. Oleetera munno okubeera nga yeebowa. Omuleetera okubeera nga teyeegomba kubibeeramu. Nanga wange ebintu bye bibbowa. So olina okubeera ng'oleetera omwagalwa wo okubeera ng'amanya nti alina okwesunga buli kaseera. Kye ngenda okusembyayo ekitta omukwano. Kukebera ssimu. Mulaba okebera essimu eyo? Kwetaagisa nga mwenna mwakikkirizganyaako ng'omwagalwa wo akimanyi era nga takirinaako buzibu. Naye bino bye mukukutakukuta n'obusimu mujja kwekubya pressure za bwereere. Be open. Omuntu mugayize relationship bwe tuba bagitandika nze nkebera essimu akimanye nti gwe gwagize naye mu mukwano toyagala kwendako era tajja bikola. Wanaaba abikola ajja beera careful. Naye ojja kwefula nti gwe tolina buzibu otandika okukebera essimu ye ogwa mu bintu bye otandika okukaaba amaziga ag'obwereere. Kale munsikirize mbasiibula Mukama abankumira ate. Yeah.